Abatuuze b'e Kavumba mu Wakiso Town Council beeraliikiridde olw'abavubuka mu kitundu abakoze obubinja obubatulugunya nga beeyita bakigaali. Kubanga ensi ekyuse nnyo n'abantu bakyuse. Ekisooka abaana tebakyalina nsonyi. Kyekisookera ddala okukozesa abaana ensobi. Omwana takyaba muntu mukulu kitiibwa bw'omugambako nga kazende eggaali oyogera ki? Amateeka singa gaali gakola naye amateeka ga Uganda mukubya byayi era nga tegannaba kutereezebwa ng'agaaliwo mu biseera bya Amini gwempulira obuwulizi. Singa omusajja oyo asobola okudda mu Uganda singa Uganda yatereeza. Mukosezza mitendera ky'okugamba nti bano bo batuufu bano tubajjeemu bo bebeyogera mu kaduukulu nti abo fingerprints zaabwe bwe tukebedde tulabye nti olede babanoonya ne mukawo kakasa fingerprints ne mukawo kati kankubuulire mu baana abo bozizza mu sel nina bemmanyi nga bana tebalina nandaga muntu kubanga nalimbamyeko neneyandiga nalimbamyeko sente fingerprints zokozesezza nga ne mu system ya NIRA tebaliimu. Funye omukisa n'oyogerako nabo abamu basobola okugamba nti okunyigirizibwa okw'enjawulo abamu bakugamba nti obwavu bungi oyinza okusaalaga nti buli emukadde nange kino sikyekozesa nkisinze nani kikoze. Batuuzizza olukiiko omubadde abatwala ebyokwerinda ne bannamateeka okwogera ku butale butebenkevu mu kitundu. Bassentebe b'ebyala b'enjawulo e Kavumba okuli Kasekende Robert bagamba abavubuka balina n'ebiso. Abazadde bagayaalidde nnyo abaana batandika nga bato okusoma ne kuba kutono abazadde ne baba bagayaavu. Kati ekyenjawulo ekiri mu Kavumba Kavumba enjaga mpitirivu mu Kavumba ate ng'okimanyi nti enjaga yeeviiramu ki? Kakati waliwo ebintu ebimu nti twesanze nga LCs tezikyatuuza court. Era olw'okola ki bw'ati era bw'aba akufunyemu n'akusengejjamu olusunna kyokola ki? Baluwa poliisi. Abatuuze bawadde bye baagala bikolebwe okutereeza ekitundu nga baagala entegeka z'enkulaakulana ziguke wonna kikendeeze ku bwa kireereese. Tubeera n'abaana baffe naye abaana baffe be tubeera nabo tutuuse ekiseera oba kiki oba byanfuna oba kiki oba mbeera ki tulemeddwa okubeera nti abaana tubawa okubudde. Omuzadde ono omukyala bagenda bamutulugunya awaka n'abaana be abaana bafuna obudde nga bagenda bakula ne beeteesa ne maama nti lwaki omuntu ono tetumuggyaawo. Abavubuka bagamba abakwasisa amateeka basusse okubakwata ne babakuba mu makomera nga babateebereza okuba n'emize okubayimbula babaggyako ebyabwe byonna ate tebabakkiriza kutegeeza baluganda lwabwe nti babakutte. Kyemmanyi ajati naawe n'obagu oba nga tubakoze ekintu ekyo ku mutima olinga naye yakikoze naye akimanyi tewakimukoze nakuteerawo embeera muli eri oyinza okwagala okukola revenge oba nga ovuddeyo. Genda osanga abaana mu kkubo infact nga alina mu uniform naye ng'ali mu kukola emize egitajja. Naluyima Sharifa ku lwa Wakiso Town Council asabye abalina be bamanyi ababalemesa ku ntegeka y'enkulaakulana okubaasanguza. Mugobeere emitendera muziyitira. Kizibu nnyo wonooyimuka ewuwo ogamba oyagala ssente za myoga oyagala ssente za PDM enkiiko bakyapasons baffe ze bayita muzijjumbire mbasaba busabi. Bannamateeka bawabudde abatuuze. Kirindi are we together? Ndikataawo eno obwannalukalala bugenze bweyoleka mu ngeri ezaki ez'enjawulo mu kukunga abantu wano eno twasabye n'abavubuka babeeremu kubanga abantu abakola ebintu ebyo baana baffe. Abakyala abaami batatuwuliriza kitusindika mu bwannalukalala so nga n'abaami abakyala bututabawuliriza nabo kibasindikayo mu bwannalukalala. Byakayanja Amoni, Sorot TV, Omunnyo.